amazzi gajjudde mu Kampala n'enzo bagamba nti abazadde twewummuzeeko omwana tagenda kukola yuneebu omwana wa baby class middle omutadde ku board omutwala wa ku macho ne school van zenzize nesanga school van ngeri stuck yes kati ndowooza bakubiddeko abazadde abamu kubanga ndowooza abazadde baba balabye ob'essomero nagamba ne bakubirako abazadde abamu nti emmotoka eri stuck biki ng'omuzadde ali wali abazadde bakuba enduulu abaana bali bambi buli mu kabaasi kulidde ennaku. Baby girl, have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Auntie naffe wano omufumbo tasobya. Dia, omufumbo tasobya. Ne microphone tweziri. Welcome back to my YouTube channel. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yange eno eya Papi Nels. Mbagala nnyo abalungi bange. Mundaze nno love. Lawano ne weyeewameza. Mundaze love emirimu nkola mwongere okusubscribinga. Every time you open. Neno noise tebe nnyingi. Nange nkirabe. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yange eno bannange mbasiima nnyo. Namba zikulaakulana. We are growing slowly and steadily. And that's a good thing. Mwebale nnyo okubeera nga musubscribinga muno mugambe ku eno channel bannange. Bwetyo bwe tugenda okukola ki okula. You're welcome. Lero ndine munnange ono gw'olaba namuyita dda ng'ali awo yeesikasika. Bye beesikasika biti. Nedda buli kimu kirina ekiseera kyakyo kati bwe buno obudde. Onnina but welcome to this YouTube channel. Oba tugiite Baby Nels Media. Andi ndawa kati tutako media. Naffe tusoogiyita Baby Nels TV. Tugenze wala. Anyway, na blogger bazita TV. Simanyi. Neze siri tuli ba blogger, tuli ba educator. I know, but what is the difference anyway? Because even bloggers educate. Tukuberera wano paka mtu banatulungamya okukyusa nga tukyusa. But as for now, tukyali Baby Nels. Naye mbagala nnyo mbajjukiza wano bufumbo tubukwasa manyo naye agenda kujoininga club soon. Ono agenda kuba achikirako abalala nga nange nchikira abalala naye nga tuli on the same page. Yes. Ekkuba tulimu lyetuufu. Tubagala nnyo. Twali atayagala bufumbo. Munange gye bali. Kenwe gye bali. Beegumya. Oba kwegumya naye tewali atabwagala. Mulizikiza nti buli mukazi ayagala kuzaala kaana. Yes. Ebyokuzaala kaana ng'oli singo tekinyuma nnyo. Mbakubiriza abakyala bali eyo mukwate ku ssimu buli kaseera mbagamba mukwate essimu mukubire gwe buli wondaba kwate essimu ocekinge ku mwami amannya bampita Baby Nels ndi mukyala mufumbo Mrs. E buli kaseera mbalaga empeta ne mbajjukiza nti ndi mukyala wa mpeta mukyala mufumbo mwami yankuba embaga ndi musanyufu nnyo oyina okubeera musanyufu ku lwekyo you have to be grateful naffe tukyagala tukiyayaanira kanaye bagambe kati gwali eyo ng'olaba ono tempeta tekuli kantu ebya tekuli naye soon tujja okitegeera tujja kati gwobolewa omulaba namba zibeerako ku screen nga zitambula ojja kumbuuza ebimukwatako njakuba mbikubuulira naye nobeera ng'oli mulokole ngutya Katonda ate nga ne kasente olina tetwagala kubeererawo tetwagala kudda mu struggle naye nga tubaaniriza mwebale kutwegattako olunaku lwa leero tubalamusizza abasawo ne bannyabo abatulaba e Uganda ekiriwo ffenna tukiraba erinnya Fifi olyogedde zijja ekiri e Uganda ffenna tukiraba abasiraamu bali mu kisiibo it is a Lent period for Catholics kwegamba things are happening everywhere naye abantu basiiwuuse osanga omutunga tewali ssente tuli mu kisiibo nene Mukama atyambe enkuba etonyeeko naye Mukama mulungi twali tukaaba ebbugumu anyway nze yeegase ku Baby Nels Media si media Baby Nels tulize moyo mutukuvu atugayidi kati zeegase ku Baby Nels nze Fifilina call me Fifilina it is the easiest name yes wandibadde wandoze ng'owetegesa erinnya ly'okuba stage name yeyo Fifilina Fifilina buli wamu wendi ku Instagram Fifilina Facebook everywhere erinnya lyange okitegedde yes tutandikirewo ku speed ennyangu enkuweta mugiraba amazzi gajjudde mu Kampala n'enzo bagamba nti abazadde twewummuzeeko omwana tagenda kukola yuneebu omwana wa baby class middle omutadde ku board omutwala wa ku macho ne school van zenzize nesanga school van ngeri stuck yes kati ndowooza bakubiddeko abazadde abamu kubanga ndowooza abazadde baba balabye ob'essomero nagamba ne bakubirako abazadde abamu nti emmotoka eri stuck biki
ng'omuzadde ali wali abazadde bakuba enduulu abaana bali bambi buli mu kabaasi kulidde ennaku ate enguudo ze Uganda oziraba zembi already tufulaadinze kasa tufulaadinga bwe tukipa ne trench watu kyagiraba trench n'amazzi gaba mangi nga n'emmotoka tesobola foosi yaago banaye abazadde abaana mubaleke abaana basigale ewaka nange leero mbadde mbasaba gwe olaba ng'enkuba esusse ku ssaawa 3 nene etonnya ekiro kyonna waliwo n'enkuba etonnya ate bujjanga butonotono ne bukeesa mpaka omanya it's going to flood naye kati kansoke nkubuuze gwe lwaki abazadde bapa anyway lwaki abazadde bapapa nnyo like tebasobola kugamba abaana kusigala waka naye sita muzadde ndowooza anyway you can a disaster is something you don't prepare for. No, sigamba disaster. Kyangamba gw'omuzadde tosobola gamba mwana amisingeko lunaku olumu. Ngamba gw'omuzadde tosobola gamba mwana kale omwana kamisingeko luno lunaku lumu oba ennaku bbiri. Kulowooza lwaki abazadde basindika abaana ogenda ku ssomero nnyo bwe bati. Abazadde abasinga nze kye ndowooza baba tebalina bantu balekera baana waka ate baagala genda kukola. Ekyo kituufu. Kaakati ye n'agamba by all means omwana nnakola ki kumutuusa ku ssomero ayagala genda kukola jjukira ebintu by'emirimu obimanyi oba enkuba etonnye oba omusana gwase olina okukola togenda gamba mukama wo nti bannange enkuba yatonye nnyo nekisobola kukola ki nendo naaba olowooza bya mirimu bokka nange mirimu gyokka start omwamba jagamba nagendako ku ssomero nefuna break exactly naye kati mu mbeera eno oba olabanga ebintu si birungi bannange omwana yandisigadde ewaka nze muli bannange omwana tagenda kukola yuneebu tali ku bibuuzo bimutwalamu okuluzinga obulamu na mwana ku missinga class one day what would you prefer of course omwana missinga olunaku at least omwana missinga olunaku nomanya nti omwana wange ali safe naye era si n'abantu abamu bannange nabadde mpuliriza leero ani honorable Ssenyonyi n'agamba nti e Uganda abantu ababeera mu ntobazi babeera baki bw'oba mwavu baagala bakuggyemu naye oba mugagga tebakugyamu ate ne baddira zino entobazi ne bazimbamu ne bakola ki nakola ki kati amazzi we gaba gazze tegalina we gakola ki we gayita emyala poor drainage system kati emyala tewali wano waliwo ekizimbe wano waliwo ekizimbe kati we have poor drainage system mu Kampala. I think that is why banange flooding is too much. But even in the middle of town, yes, nanti kati bizimbe bingi mu kibuga. Tebalina management ya drainage. Kibi. Ate ebintu Uganda oba olina ssente nga ozimba ekizimbe ekyo nze naye omwavu gwe bakimagwe ne abambi mutuyambe bamba mutuzimbira ku mayumba bambi gazimbe mu ewali dry kubanga katukawana gamba omuntu akole nnyo abambi mukole nnyo naye kabakyatujja bbanga tubasindika omuntu akole nnyo kubanga ebizibu byonna biba ku bwavu bw'oba tolina ssente abaana bo batasoma gwatali akamere kalungi gwatagenda amasomero amalungi gwafiira mu ntobazi mama kyetuufu olayo ssente tulina kola ssente yo ssente kyobala naffe tuvuddeyo mu nkuba tukole olaba abakyala bafiiridde mu struggle omukyala omu nawuliddeko wano ku mawulire yabadde agenze ku makya bamukubidde esimu jangu motoka ya muwogo etuuse ng'aleka obwana bwe bambi musisi wa muwogo ng'aleka obwana bwe mu nnyumba agenda afune ku muwogo wa layisi agenda agulemu okitegeera yakomyewo ng'amazzi gatutta abaana waliwo nno gwe tulayo ku mawulire naye bannayuganda sometimes Ugandans are too funny oli agambye mbuno amazzi bane munne mukazi munne ali munnako naye amazzi gatutta omwana we gatutta omwana ne tugamba simanya Segirinya fight hard omwana n'avaayo kati Segirinya yawonyeza omwana aka mwana wa Segirinya Segirinya mbwe twagambye amazzi gade gatwala omwana ne badduka nga bagamba Segirinya fight hard omwana nadda engulu naye Segirinya wumula mirembe abantu bakyamisinga omusajja oyo akolwa amazzi amangi mu kavuyo kano okwokwetaasa omwana ow'omwaka ogumu n'ekitundu abadde mu nnyumba eno atwaliddwa amazzi agamukoka abatuuze bamutaasizza ono tumusanze mu ddwaliro ng'ajjanjabwa omwana waffe abadde afiiridde mu mwala tetumanya oba awona oba tawona tudduse nga tugenda tukuba enduulu nga tuwanjagira mukulu Segirinya nga bwe tugaba fight hard Mr. Update, fight hard, Mr. Update. Tugenza kulanga omwana abbulukuka. Anyway, abazadde if kibanga osobola okuleka omwana si bazadde bokka ku baana n'abantu bennyini be cautious kubanga nabyeko emmotoka nga
nga amazzi gazitwala. Yes. Be cautious bannange olaba ekkubo lyoyitamu nga tokyalaba wajja ogenda. Just kyuka bannange odde ewaka. Ndabye wano Jinja Road wano eriba ekireka. Nga sebo motoka bazitwala boda. Kitegedde. Oba si kyekyo shato wabanga gwe omuzadde nga gwe tosobola kutwala mwana ku ssomero n'omutuusaayo. Kite. Omwana wabanga asomera ku mpimpi nga osobola omutwalayo. Niyo batosobola. Neba nayo baba ne bagenda sigala waka for how long? Enkuba eno yakutya kati. Katonda yekka. But let us just be conscious. Abaana nga tukola ki tubatwala. Kati abaana twafunye n'obulango. Tokolange Jibira lero nsize mfuwako n'omwoyo. Bannange full gospel nga ku Sunday nga ennaku z'omwezi 13. Guno omwezi. Actually ku Sunday. Mutegeke family zammwe anti kati abanaye balokole mufunye platform. Balokole muleete obulango. 30th concert. Bannange kigenda okuta akeeseza obudde atukumye tulidde tunywedde akeeseza obudde atukumye tulidde tunywedde. Tubakoola banaye ku Sunday ku Makerere Full Gospel Church wali e Makerere. Olaba ebitala bya traffic lights Apollo Kagwa Road. Bano zigenda Nankulabye. Bino bigenda Bwayise. Bino bidda Makerere. Main gate. Church eriawo kupi ne Makerere Sports Ground. Mujjo mberenga muleta abaana. Abasinga babiyita bitala bya Chase. Kale ku bitala bya Chase byennyini. Naye tewali atamanyi Full Gospel Church. Ababoda wa taxi batono nnyo banaye mujje. Sawa entrance. Sameka. Sawa mwenda. It's free. Mujje tukube tendo tweyagale family gitwaleko out omwami ali eyo. Mujje mweyagale mukubera kwa Mukama banaye tuge. We have other musicians like Pastor Brian Lubega, we have John Mary, tulina abantu bangi. Amale Solomon. Mujje mutulabe banaye faba akese banaye mujje bambi mujje tuberenga tuwagira but sikubagira nako katuberenga tubeera mu kubeerawo kwa Mukama because it's a worship marathon. Mukubeerawo kwa Mukama it's going to be a beautiful time. We promise you. You bring your family, bring your friends, tell your friend, tell your girlfriend, gamba mchalawo, gamba mwami wo, gamba singawo. Mingling. Hey, nabali singo mujje. Norecho mubaniriza wajanga alisinga okufuna musajja n'atamufuna. Obafuna mukazi n'atamufuna. Ng'olindo lulala. Anadda mu concert ya Katonda. Tojja lumu beera ng'onyikira okuweereza. Onyikira okusaba. Tugenda okuba tubayiyiriza obuntu awo. Mugenda kuba munzibire nga tubayitirayo Isaacs. Mugenda kubaawo nga tubayitirayo Esters. So mujje. Tulina bingi in stock. Okuddayo ku ky'abaana ne school fees katuli mu middle of the term. Mid-term oba tusemberera na kuggalawo. That means abaana bamagoba. Next week tuyingira April. Ate April siwe bawumula next April, yes. Kati after Easter abasinga tebagenda nakuddayo by the way. Abasinga bagenda kukola exams before Easter oba immediately after Easter. So April nze bugundi bwalumye edda. Buchiti. Mutala munange. Bwalumye edda. Naye bannange abakyala bakaawu naye bakyala tukakane. Mukakane abamu basabe sente bulungi. Bane obukambwe naye bakyala bakambwe naye gwe olabyeko kapongo vyala mukambwe. Isha mbalaba nnyo. Naye tobanenya nnyo. Mulimu abasajja abamu ka school fees. Kalutalo. Naye oyino nze fees. Toyina kambwe alakale. Naye abakyala bakambwe sente bazisaba bubi. Sente bamusifumba mufumba munnange obose bamwami sente kakanako toni kale beera ng'ojjukiza naye ng'ojjukiza mpola mpola wojjukiza olaba nga tekitegedde wemudde eri mu bedroom beerako kyo mukwasaganye bulungi. Sente zino olaba sente zino oziraba kale si sente zokka ne oba ng'olina ky'oyagala kiyinza okuba nga kya mugaso naye engeri gy'okisabamu that tone of your voice. Yes, engeri gy'okisabamu kimataringa nnyo. Omukyala agenda gamba kyogamba omuzadde aba takimanyi. Anti kati byebyo ogenda kujja kyogamba kimanyi abaana balina okusoma zampa sente naye omukyala ze nafuna gamba naye mwami mbadde nsasuleko ku baana school fees babagomye obanga gwe omusajja ogenda kuwani sente era mpako ne yeetowaziza omukakamwe banaye mukakane sente musabe mu bulungi. Kyembadde kugamba obadde ogamba naye omuze mba ndowooza omukyala alina okutegeera oba omwami alina sente oba talina. Yes, olowooza kiri valid. You can naye n'abaami abamu ye buli kaseera abatalina
yaganze sirina tomanye diro abera na sente ati kati yawoza omukyala mba nkublaminga otya banaye omukyala omufumbo nze mba ndaba olina okumanya sizoni mama waliwo abasajja mukwano nga ye mande tusanda nze sirina ezo zensobodde nze sirina ezo tolimanya diro alina kankunyumize waliwo naye n'omukyala gwe mmanyi ye bawe eba akaba talina sente naye takola kitakayana naye gaasi oba eweddemu ng'agiteeka ku mmotoka aga nti ye bwe kaseera agamba takola ajja girabireyo ku mmotoka ekomawo ekoze eki ejjudde ye eva batalina katulumu bagenda ku ssomero ku school video omwana bagenda ku school video okulaba mid-term olina soka kola ki kusasula sente kaakati omusajja yali yasasudde naye ng'asasuddeko ki kitundu kaakati jjukira abaana bamanyi pin okusasula mid-term osasula omala kola ki kuwayo pin okulaba mid-term exams omala kusasulako kuki ku sente oba olina big balance olina balance nene kaakati omusajja naye yali akimanyi so n'akola ki n'asasulako kati ye bwe yasasula teyabagamba nti nsasudde ku sente wabula baabawa essimu mugende muleete ki ebibuuzo okitegedde sikitegedde kati kiri bwe kiti batuuka kusomera ku viddi omusajja n'addira essimu kubanga akimanyi nti okulaba mid-term exams olina big balance olina soka kendeeza ku ssente so omusajja n'akwata essimu n'asasulayo $300 okitegeera kati omwana n'ajja banayo sitano daddy thank you for coming n'addisako ku ssimu yo nga bwemanyi abaana baagala nnyo obusimu ku viddi kati nga oli amugamba genda mukole ki kati bagenda na ssimu batuuke nga bagamba olina balance olina big balance you have to pay something before ng'akwata essimu anti pini bagimanyi nga tanyo nti oli yasasudde omusajja yali amusse maama oba mwana mugamba kebera kusimya dadde kuba kuliko sente osasuleyo kubanga atumye tuleete ki ebibuuzo maama yagenda okebera bulala mami kuliko batubanja meka 1.2 sasulako $500 n'asasula addayo amugamba daddy nsasuddeko $500 talina ye eva tabeerako naye olutalo olwava yali amuse sente osasudde just paid money anyway all that to say abakyala tukakkanye obusungu school fees tuzisabe nga twetowazizza nga tuli bawombeefu saba fees n'akawoowo kubanga naye mwana we abakimanyi nti nozisasula olumu babyekuttemu ate abaami obalaba obulwadde bw'omusajja otaba na sente mu nsawo abalala stress aba stress kati ojja kujja zimusabe ng'oli mukambwe ate nga bambi tazirina mujja vaawo bubi so tubeere tutaase amaka nga tuli bakkakkamu yes naye kati ba single mothers bazisaba batya olwo kubanga kati fe tubagambye bufumbe okubeera mukakkamu abula ye single mother saamu amagezi omanyi lwaki kisinziira ku muntu mulimu gw'okubye kasimu nogana naye abaana abagobye school fees n'akola ki naye mulimu abamu nga tutaddemu fida poliisi abamu beetaga kukwasa maanyi ye single mother mukwano kiralamu saba engeri gy'ozisabamu kiri tokimanyi nti wenaazisaba bwenti anaazimpa bw'omumanyiiza byamusaba mpola nga yamanyira poliisi ayinza obutazikuwa ne poliisi kati poliisi buli ttamu oba olina okutunika poliisi ate kati okola eki munnange abasinga mulimu abamu kati waliwo omukyala omulala gwe mmanyi ye takayana naye tera nnyo okugjako ewange nga nti nze manyi kazungu akatonotono kati nefuula head teacher wefuula headmaster okubireko omwami wange banaye nga nkoze omulimu gwa headmaster hello yes is this Mr. So and so yes I'm calling you from this school. I am the head teacher. Blah, 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 blah. We are sending your children tomorrow for school fees. But here we are beginning midterm. They will not. No, Bambi, Thomas Syndical. Let me please pay right now. I want to see. Na Syndical. Na zisasula. Owe ni mchala mugezi. Mugezi. Adoza mchala uwulide. Gende ofune neighbor wa manyaka zungu. Akubiri head teacher. Na wabata manyiru zungu. Anawuliamu ekigambo head teacher. Aberenga fees azisasula. Nenga tubasabira namwe mufune obwangu.
abakyala b'omu maka obusungu bukendeere. Omwami ne abaami abo balaba obutaba na ssente mu nsawo kyokka bulwadde. Kati gojja kujja ng'omuboggolera ng'omusaba ssente na bukambwe. Yes, you have a point. Oli mukusaba ssente naye ozisabye otya? Abamu no kyebaba ending up okubeera nga they are beaten because of the tone of your voice. Yes. Domestic violence awo neetandika. Ssente tukasabe bulungi. Mujjukize beera ng'omujjukiza ate n'ekirala kati fe abakyalo olaba fe abasinga okumanya kale some men are also invested but women are more invested. Oba kale mulimu n'abasajja nga kati nga taata wange ng'amanyi oddayo ddi ovaayo ddi kati mufe abakyala ebiseera ebisinga fe abamanya nti according to the circular omwana akola ddi mu mitaamu bahuumula ddi kasente kati omukyala beera ng'omujjukiza mpola banaye ssente kubanga twaliwo okumugwira bugizo gamba kola ki school fees. Yes, ayinza okuba nga bambi naye takoze ekisente naba kwetegeka obanga tazirina that time naye obanga ozi omujjukiza nti banaye kasente omwezi bweguti. Anyway, naawe akulaba osobola okutulayo mu comment gw'omwami w'omusawo kya school fees. Oba what should women do? Wewala okuba oyinza okuba mulina tactics ez'enjawulo gemuteekamu naye mwami n'akola ki n'ata ku ssente. N'ata ssente kyemmanyi omukyalo omufumbo olina okumanya oba mwami wange alina ssente oba talina. Basenoka simanyi naye mutubuulire mukwano ekyo kyo siswa kigira abamu you can never know when they have. Ze sirina ssente sina ssente 24/7 abatalina sente ndiwezikona nayobanga badawe even if it's not an account zomwa kasitafuna ssente nanti omanyi I hear from the tone of his voice be kiri kiti ati awonamanya wakazete kayingiddewo ngandi kakuba plan mulimu abasajja nga bo tolimanya ddi lwayina ssente tolimanya ye eva akugamba nti sirina anze sina ssente naye ate mulimu n'akaaba nti sina naye ng'azikuwa nze banaye nsako ku ssente z'enviiri sirina naye kwata ye esatu oyo nokoko oyo ogumako mulimu akaaba naye ng'era kiri omugambye yeeva agamba talina naye at least akola ki akuwaayo so kati ekikulu kya byonna olina okumanya omuntu w'engeri gy'okola ki gy'okumukwatamu naye nga tubeeyanziza mulimu n'abazira naye nga tebagaba mulimu ate abalina ekiro naye waliwo abamu nga omusajja ye yakulanga mukodo ne bali abo mubeewale mukyala tewabajjanga gwe omanyi gwe muli mukodo ono sijja mugaba sijja mugyawo wano vidiyo yakututta naye nga abazadde abatwala bana ku ssomero mubere careful. Manya location y'essomero ly'omwana wo omwana woba olabanga nedda kiganja omwana kasigala ewaka ekyoka bana bende bulamu bw'omwana tebugenda kuluma gavumenti omwana agenda kuluma ggwe lwekyo tubere careful. Gavumenti nebe compensatinga it will not compensate the lost life. It won't. Bagenda gamba ennyumba yo evuddewo kale tukuwadde ettaka gindi oba tukuwadde miliyoni naye nga jjukira oba mupangisa naye gavumenti ekuwa ekompensatinga ssente. It does. Waliwo wakati kati under the Ministry of Disaster Preparedness balina kasente ke babawa abo abantu. Ogamba bashato oba ogamba bano ba business. Bali menyo ogamba bano ab'omu swamp. Bano ba business ku gavumenti yinza okuba compensate. Naye kati washato baza bamucompensate. Ngamba omuzadde. Tolina kye bamuwa oyo naawe. Tukama tugamba sorry. Bana we are sorry for the loss. Nekikomaawo. Naye gwe n'osigala n'obwo obulumi ku mutima mpaka. So tubere careful mwana wa misinga ennaku bbiri oba ssatu tagenda kufa. Tagenda kumake it's not a big deal. So abalozinze ebintu byabwe mu nkuba tubasaasidde simanyi wamugenda kukola muti abakolera mu swamp sebamugenda kyusa location naye tugenda basabira mukama abagumye naye before we close tubajjukiza tulinayo Nzibira Praise and Worship Marathon on Sunday the 30th at Makwefo Gospel Church. Jangu ne family yo oje tuberewo mukwerawo kwa mukama. Jangu ne bajjukiza for Gospel Church is located at Apollo along traffic lights of Chairs. Abasinga bazita traffic lights za Chairs. Boda bajimanyi. Gamba jasingera ku Chief for Gospel Church. Muje ne family zammwe namwe abalina obulango abalokole mwenna no cyane bali mwandi badde mujetanira. This is your chance. Mulete gundi kosati zammwe tubere nga tuziranga promoting atera abantu nga bayambibwa kubanga yes tulanga tufunamu kasente n'emyoyo abantu banatuwira wale nosanga munyagira makasi yayo watyo nalokokereyo so
mujje mu worship marathon. Yes, on Sunday. This Sunday. And it's free of charge. And it's free of charge. Where Brian Lubega Wali, John Mary Wali, Hawa. Bona we bali bannange. So tubaniriza. Subscribe. See you in the next video. Bye. Bye. We love you.